abalandiroodi bamanyira bana ab'e Kampala oba ab'e Makindye wano obeeyo gye mupangisa wali watya? Genda maaso ab'e Makindye bamanyira nnyo. Nali njagala mpangisa ennyumba nteekemu essi naye ne ndabanga tekiko owaaye gyaffe tubunanguuda agigaba yategeka mulimu ogutaliimu interview ogukolera ekyozunga buzunzi eno ne bakunyaga eno ne batakuwa balansi kwegamba ekiro kimalako oyenjeera bwenjezi kati nsoose Namaliiri bwenve Namaliiri mpiteko wali ekayunga bwenve ekayunga mmalire Ssemutoka peeka era kakati abayimbi bw'otafa siriimu ofa accident ndowooza owulira okupakuka okuli awo. Bali ku ssaawa mmeka? Wangi? Ku ssaawa mmeka? Nze nja kufa n'abantu buli ssente weeri ŋŋenda gino na kabaata gw'omanyi okuba nga tolina ssente. Andi okusinziira bw'ogenda okutambula oddeeri olunaku lumu ekiro kimu. Ekiro kimu kyova olaba abayimbi tufuna nnyo accident kati promota alinga eyampadde omutwalo gwa $, akuba amasimu akuba naye bamugambe ndi ku live y'akabaata we naatuukira naatuuka. Muganda wange kibinnyo obupangisa tobumanyi ng'oli muyimbi kirandiroodi kijja ne kigamba naye kakati mwe abacelebrity mbeewuunya ku ssente ze mufuna n'obeera nga tosasulira mbudde abalandiroodi bamanyira bana ab'e Kampala oba ab'e Makindye wano obeeyo gye mupangisa wali watya? Genda maaso ab'e Makindye bamanyira nnyo. Nali njagala mpangisa ennyumba nteekemu essi naye ne ndabanga tekikola. Nali njagala nteekemu essi ngule ne ku TV ennene era nga omupangisa bwe weeyagalira mu nnyumba yo gyo landiroodi yaŋŋaana okuteekamu essi muki mu nnyumba ye yali ebuguma nnyo. Saba oteekamuuko yadde ennyumba siiyo n'oteekamu essi kabaata naye gwe kabaata omanye olugezigezi lw'abapangisa. Waliwo omupangisa wali eno kyali wange omuyimbi apangisa alunda enkofu ku nnyumba alunda enkofu ku nnyumba ya landiroodi. Muyimbi kyo yalunda enkofu ku nnyumba za landiroodi. Yali awo yalimako n'enjaga wali ku mabbali n'alimalimako enjaga namubuuza olifiira amupangisa nemugamba nemubuuza investment nga gyokoze y'amaanyi ku nnyumba ezitali zizo olundirako enkofu ate abapangisa tuli basibu agenda ne mu kyalo ne bamusibira enkoko n'akola akayumba ewaka. Waliwo ebintu by'otateekeddwa okukola ng'oli mupangisa kabaata ng'okujja mu kyalo enkoko ng'ogikolera akayumba e Kampala tonnaba gisala emalewo wiiki enkoko w'ogirundira siwawo giryekwolu. Balunda n'embuzi ku nnyumba z'abalandiroodi. Abapangisa b'e Makindye obamanyi kabaata alundirawo n'enkoko n'akuba akayumba n'alundirawo enkofu n'ateekawo ku njaga n'omubuuza investment zonna zono z'okola ku nnyumba ezitali zizo lwaki tozimba eyiyo? Kaakati bye bino by'otateekeddwa kukola ng'okyapangisa. TV ennene gireke, TV ennene giveeko. W'oyagala ogiteeka mu kisenge okkuba emisumaali gye okugiwanikayo si wawo. Ekyokubiri togula nnyo mmotoka kufunza lujja lwa banneyiba ng'olina emmotoka 3 mu kikomera zonna zizoopangisa beera n'emmotoka emu.
owulidde mukulu Kabaata mpulira taata toteeka SC mu nnyumba ya Land Road jamu SC tolina buyinza buteeka SC mu nnyumba etali yiyo kati weebe bukuba tolina kugula wuufa y'Abachina nekubanga disiki ekubanga ebizindalo by'omu ghetto eno eriko obumyansamyansa bapangisa banno bajja kuloopa oleetaleeta empalana ku mizigo linda ozimbe eyiyo ogende ogule wuufa ennene genda mu maaso nkuwulira ago amateeka tuli mu ameka toleeta lugezigezi kuwaya mbugwe oyambala ngoye enjeru tebazigatta na za maama Naaki bw'oba okyapangisa maama Naaki ajja kuleeta olugoye lw'akaana kwe lwe kazannyiddemu emisana alugatte n'essaati yo Kabaata manya apangisa balina olugezigezi ate nze napangisizza engoye zange nazitadde kuwaya tozigatta na z'abalala engoye bw'oba okyapangisa bw'ozooza balina ozigatta n'ez'abamaama Naaki abasiibye nga basitula obummonde tolina kyakkola era olugoye luyinza n'okgenda mu langi zino zetugula mu Majestic no complain era engoye ze bazigatta agamateeka ogawulidde Kabaata ago gonna jiimu ewaka omupangisa tobeera na jiimu ogulayo kiyadde akuuma akamu bw'okateeka emmanju weewujjewujje ennyumba kwokolera akanyama yiyo omupangisa okola otya akanyama ku nnyumba za Land Road okola otya akanyama ku nnyumba ya Land Road mbw'olina ekyuma kyo wakijja katwe mbu ogendayo emmanju ekiro n'oweweeza olubuto va ku nnyumba z'omusajja omupangisa tolina kugula kitanda kinene kino ekitanda ekiriko 6x6 nedda ssebo 4x6 ekumala ate olina okumakinga sure ng'okiyingiza Land Road taliiwo Land Road singa amala nakola nti waleese ekitanda ekisinga ekikye mu bbanga tono nnyo ennyumba agigobamu naga langi ekaddiye enjagala gisiiga omupangisa toteekeddwa kubeera nayaka mungi ku masannyalaze Land Road yaggwebwako atya amasannyalaze gwe ng'olina abapangisa tulina ke tulina munsi omupangisa twalina eyo tamanyi gwe abapangisa b'ebwayise ekazo yali yakuwanga limiti twalina omupangisa ebwayise wali ekazo Land Road ng'akugamba muli bavubuka bato ndaga girlfriend wo mbeere nga gwe mmanyi nga teri byakukyaza nga bw'okyaza jjanaga owaye Kabaata ate ono wamuleese ddi ono nga simumanyi manyi Madiina ate tugamba n'abawala bwe tuleeta mmwe aba weekdays mukomye okwepesa ba Land Road kyangu yingira ennyumba yambala ekitisaati kye kyaseno beera mu nnyumba leka kola mikwano ku nnyumba ku mizigo lwaki okola emikwano emingi ku mizigo oli wa wiikendi oli wa Lwamukaaga leero lwakumeka era kati Lwamukaaga abawala abagenda olw'omukaaga muyingire eyo essaawa enkya ku makya ofuluma Rashid ajja essebo so abateeka bayitiddemu mpozi nga waliwo genda esseeyo naye ng'abapangisa ago amateeka mugagoberere ekirala omupangisa toyambala pulesinga ya Land Road wo kati onaamanyi otya pule gy'ayambala olime ejjugula
Anti oyinza okwambala pulenga ya bbeeyi okusinga ku ya Land Road osikiriza mukyala we. Tosobola kwambala oba osikiriza mukyala we ya Land Road n'osikiriza mukyala Land Road olwa pule gy'oyambala. Ewaffe Land Road alaba NTV. Land Road bw'aba alaba NTV akawungeezi kiki ekikulabisa amawulire aga TV endala olina kugoberera Land Road w'amawulire g'alaba naawe g'olaba ne mutambulira wamu. Kati nze nyinza okuba njagala kulaba nga taliiko nfuufu. Nedda ssebo ekyo kijja kukola ku nnyumba eyiyo. Nze sirabe buzannyo. Akazannyo okalaba otya Land Road nga teyakukkiriza? Aga amateeka nga mangi ge gali makindi. Obupangisa tolina kulunda mbwa. Mbu wafunye ekibwa kyo kizungu okireeta ekibwa kyo ekizungu okireeta ku nnyumba yaani? Babulina buno obwo obuzungu obweru ssebo. Agenda n'akeereesa mbu baakamuwadde. Omupangisa tolina kulunda pusi. Mbu pusi mbu naleese pusi engobere ennyumba. Oleeta mu nnyumba pusi gye waguze mwagikanyizaako ne Land Road. Teri kulunda mbwa nzungu, teri kuleeta pusi. Otegedde ekintu ekyo Kabaata? Amateeka nga wuliriza ssebula kyeyama. Aga amateeka tugogeddeko era tugamaze. Kaakati twagala okudda ku nsonga endala gye tutandikirako ey'abawala aba wiikendi. Oli wa Lwamukaaga, oli wa ku Sande. Awo we tujja Kabaata omanyiwo bulungi. Bino abawala ab'Olwomukaaga bye mulina okujja nabyo mujjawo byanasangawo ku Sande ebituusa ku Mmande. Muwulira amateeka gafuna abakazi jangu ne tule y'amagi ku ssente ze. Essebo tule y'amagi ebeewo ate togalya kifiiriza munnaleme mutasangawo. Tule y'amagi nkulu jangu n'amakolooni. Paketi nnya amakoloni gabeerewo. Genda maaso. Ate olina okumeka kaakati amakoloni ago gwajja Olwokutaano tukugamba ofuluma Lwamukaaga ssaawa 12 nga bukya. Ku makoloni ago tugenda kulyako paketi 2. Paketi 2 zisigalewo za mujjawo. Twogedde ku magi ne twogera ku makoloni. Va ku pule zange. Omanyi pule mulekerawo okwambala pule zaffe. Oli munene ne weekakaatika mu pule yange. Jangu ne pule eyo. Jangu n'ekisaati kye ekya Liverpool. Oba nikaye oba kafupetike. Jangu nabyo. Jangu na TP Bix gundi nnya kozesa mukozeseeko 2 za mujjawo. Kubanga omuwala w'Olwomukaaga alina okuba nga alinamu ebikusimbula ku Sande. Annange Kabaata njagala owulirize etipi olina okujja nazo ebigundi 4 ebidondi 4. Tukozesaako 2 za ku Sande. Omukazi agenda etipi nnya ng'ajja okukyala. Essebo essuuka tugenda kukozesa essuuka nnya. Ogenda kukozesaako 2 za mujjawo w'oku Sande. Ofuna kaakati twagala tutemeeteme
tumanye bulungi owoku Sande ono ajatya kubanga ow'olwomukaaga tumutemyetemye tewali kyendeseeyo olwomukaaga avaawo mangu n'agenda 17 aba afuluma Rashida tajje omukaaga 11 ku Sande abaddayo nedda seba alina kufuluma nga bukya nga bukya agende Rashida tamusanga Rashida bwamusanga Sebo emyaka gy'ekivubuka tukyali bato amanyi tulina mangi okusinga ne bwolowooza nyina keerabite neerabidde ate nga kakulu enkumbi bagayaliridde nnyo enkumbi Kabaata ekyo kojja waabwe nze ekibagamba enkumbi emu tekyamala mujja n'enkumbi emu ate nga mwasusse nnyo kati making sure nti ojja n'enkumbi 4 gw'omanye engeri gy'onaaziteeka mu nsawo enkumbi mmeka Kabaata ezo enkumbi zikyaliyo liripaaza abakazi bakyatambula n'enkumbi Kabaata ffe enkumbi tugyagala ekirala kapati baakadibya naye tukaagala nnyo Kabaata pati omanyi nga tofuna mukazi wa peti ndudde okulaba omukazi ayambadde tomanyi kyama kiri mu peti Kabaata golozi lwaki peti erina okubeerawo peti erina okubeerawo lwaki ova ku peti Sebo peti ebeeserera peti weeri peti tedibizibwanga nesiterafuna abakazi bambadde ako peti Kabaata naawe oli ku miyaayu tonnagwa ku Nalwoga omuwala omuganda tonnagwa ku Nalwoga nga yagireese enjeru bweti eseerera Sebo nkuwuliriza wala w'olwomukaaga owoku Sande olunaku lw'oku Sande Barashida tebatera kuba nnyo na ssente kubanga ow'olwomukaaga ebintu ebisinga aba amaze obbikola era bw'obeera ng'oli wa lwamukaaga mbawala mmwe abayingira obufumbo olw'omukaaga abalenzi tebabaagala abantu abayingira kale ali kutambula agenda kuyimba nindoza network ye mutawanyamu wayita baba ali mu kuvuga bagenda ninga network ye mutawanyamu liripazo lunnabe tubadde tusuubira okufuna Shakira wano ayinamu olutalo lw'ene Prima omukyala wa Jostede nnaku zino badde beetwalatwalawo naye nga olutalo lwabwe terugguka bulungi agamba ate Jackie O oli otya Jackie O Nalongo oli otya Ruth nkulengeddekaawo